Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti ey'Esserere Sylvia Nangendo Cheptegei mu kiro ekikeesezza olwaleero alangiridde Emmanuel Omoding ng'omubaka omulondo owa Serere County oluvannyuma lw'okumegga banne bwe babadde bavuganya ku kifo kino mu kulonda okw'okujjuza nga kwabaddewo olunaku olw'eggulo. I declare Omoding Emmanuel, who has obtained the largest number of votes, to be the elected candidate for Serere County constituency, Serere electoral district. Emmanuel Omoding ye mutabani w'omugenzi Patrick Okabe yali mu kifo kino wabula n'afiira mu kabenje omwaka oguwedde awangulidde ku bululu 1,153,800 ng'addiriddwa Philip Oucho eyajjidde ku kadi ya NRM ng'ono afunye obululu 1,1,226. Alisa Alaso wa Alliance for National Transformation yakutte kyakusatu n'obululu 3,338. Ongulucho Martin yakutte kyakuna ng'ono yafunye obululu 2,523 ng'ate Eratu Emmanuel nga yazenga independent ye yakobedde n'obululu 2,252. Wabula wabaddewo akeetalo n'okutuula obufoofofo okuva mu bakungu b'akakiiko k'ebyokulonda nga tebannalangirira byavuddemu nga Omoding alabiddwako n'ab'eŋŋanda ze wakati mu ssanyu nga bwe balinda akakiiko kalangirire ng'ate ye Philip Oucho na NRM talabiseeko mu kifo kino awabadde wabalirwa obululu. Oluvannyuma lw'okulangirira Omoding ku buwanguzi buno, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu Serere Sylvia Nangendo Cheptegei asabye bannasserere okukkiriza ebivudde mu kulonda era bakuume emirembe. Ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu Gwanga omulamu Simon Byabakama ategeezezza nti bannasserere basazeewo okulonda gwe baagala era n'asaba abantu okukkiriza ebivudde mu kulonda. I want to urge whoever will be declared the winner, please do not take the victory as something that is so paramount that the vanquished can no longer sit with you to plan and work out that which is good for the people of Serere. Omoding asimye Katonda amusobozesezza okuwangula wamu ne bannasserere olw'okumussaamu obwesige ng'ategeezezza nti kino kikubagizo gy'ali era nga ne kitaawe gy'ali musanyufu ng'asuubizza nti waakuggusa ebyo kitaawe bye yaleka atandiseeko. I want to thank God. I had a good experience too, and how to learn how to be patient and also how to learn to trust in God in everything. I can see his legacy continue, and I can see myself working with all my friends, even those who stood with me. I'm happy to stand with all of them. I'm happy that at least now we can continue working, doing the projects that Papa had started and also working with the government. Talemye kusiima President Yoweri Kaguta Museveni era ssentebe w'ekibiina kya NRM olw'obuwanguzi bwonna bw'abawadde era n'asuubiza nti waakutambulira wansi w'amateeka agafuga NRM. Looking forward to meet my President Museveni. I intend to work with them and share ideas of how we can develop Serere. They all have good ideas. I'm really looking forward to catching up with them and we share together how we can make Serere a better place. Yes, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekya NRM Tango Doy agamba nti okulonda kwerekeddemu vulugu mungi nga yeekokkodde ne banna NRM abeefudde bakyewaggula n'asuubiza nti baakutuula balabe ekiddako nga naye talemye kuwozaayoza Omoding olw'obuwanguzi bw'atuuseeko. But after this election, he will meet all the big shots of Teso. Because this election was not just about Serere. This election showed division within the whole Teso region, to the extent that a national vice chairperson Eastern did not come to receive the president because of A or B, unexplained. Needs us to sit as a house and we sort ourselves. Obuwanguzi bwa Omoding olugudde mu matu g'abannasserere basuze babinuka okukira kimezezza okwenjala nga bano babinuse masejjere nga balabiddwako nga bakoona endongo. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.